Aira abana naye bayigiriza kwatali yekka bamuyigiriza naye yagamba nga mwatuula okuyigiriza zo omulema coming, some people say, don't go closer. Let's do a bit. Mukama wange ng'ekigambo ky'olengera waggulu awo gundi yaffe gye twateekawo mukama wange nga bakusiima ne sekusiima yenna olw'okutuwa ekkula lino era mukama wange ne twebaza ne Ajati Asfa oba ali kumpi mukama wange Ajati oyo yagwa mu kkubo ekitaali kirungi ng'asaba akatale kaffe kano mukama wange Ajati oyo tumwebaza nnyo era president tukwebaza olw'ekkula lyo lino mukama wange liwatuwa so mukama wange tusaba ebintu ebyo mukama wange naddala ekyakkuba erya Northern Bypass mukama wange bw'oyogera ekintu ekyo kikolebwa wano wabeerawo jaamu nga mungi ne tutasobola kufuna basuubuzi mukama wange njagala nziremu akantu ako so tubadde tukusaba His Excellency otute ekkuba eryo batututemere tusobole okuyunga ku lino tusobole okufuna abasuubuzi abagula ebyennyanja byaffe pulojekiti gye watuwa ereme kufa bwereere mukama wange kubanga wayogerako n'ogamba nti saagala katale kange ak'ebusega kaffe ng'akeewandegeya Saabalwanyi mukama wange tukusaba n'ekirala mukama wange tukusaba nga tusaba eddembe lye waleeta nga tukwebaza mu Uganda muno mukama wange kubanga omuntu asobola okutambula boda tu boda nga tewali amukutte ku mukono mukama wange tukwebaza n'obutabenkevu byonna mu ggwanga lyaffe mukama wange kano sisobola kalekayo okusooka byonna nebaza omukulu Ajabudu Kitata eyatuyingiza akatale kano nga tewali kuyiwa musaayi nga tewali kikyamu kyonna kiguddewo munzikirize nsobole okwegatta ku balala bonna abasanyufu ennyo okulaba nga His Excellency ali mu kifo kino. Your Excellency, akatale kano kazimbibwa Ministry ya Local Government ne katuweebwa mu mwaka gwa 2022 nga tukulemberwa minisita waffe n'abakulembeze abalala abasuubuzi bayingizibwa mu katale mu mwezi gwo 11 omwaka 2024. Your Excellency, bwonkwasa entebe eno mu bye wantuma okutereza akatale kano byalimu era nembakana n'omulimu ogw'okukola akakiiko akagatta ebitongole ebyenjawulo okutuyambako mu butale buno
era bammemba b'akakiiko kano bali wano, nja basaba bayimirireko obalabe nga mwe muli Ministry ya Local Government, Police, ISO, Trade n'abalala. Abantu abo bakoze omulimu gwa ttendo era mu mirimu gye tukoze, Your Excellency, twasobola okuba nga tuwandiisa abasuubuzi ab'akatale kano n'obutale obulala 15. Mu katale kano kiseera kino tulina abasuubuzi abakyala 171, abaami ne tubeera n'abasuubuzi abakyala 1765, omugatte ze 2836. Era abantu bano nga bakolera ku lockups 678, stores 691, ne bakolera ku pitches 1433. Your Excellency, eno ye effort yo okusobola okujja bannakibuga mu bwavu era tujebaza nnyo. Mu katale muno abasuubuzi bakoleramu emirimu egy'enjawulo era twateekamu departments ez'enjawulo nga tulina abatunda amatooke, ne tubeera n'abatunda engoye ku level 2, ne tubeera ne restaurants oba ebifo ebirirwamu emmere. Your Excellency, tulina abali mu banking sector, aba mobile money. Your Excellency, tulina abatunda envendiirwa, tulinawo ne saaluuni, era abakyala bano okunyirira kw'obalabamu n'abaami, saaluuni mweziri omwo bazikozesa. Tulina abatunda ebyokunywa, ne tubeera n'abatunda ze tuyita manufactured foods. Tulina ab'ennyama, tulina ab'ebyennyanja, era omu head of department yayogedde wano. Tulina abakola mu produce, bijanjaalo, cereals zonna, kasooli nabo mwebali. Tulina n'abakola ku events ne stationery, nabo bali mu katale kano. Ne tubeeramu n'abatunda amanda, ne tubeeramu n'abatunda eddagala lye tuyita ery'ekiddugavu, nabo mwebali ssebo. Your Excellency, emidaala twagigaba ne tuwandiisa abagiriko, era buli muntu gwe twawandiisa tulina ekifaananyi kye n'erinnya lye naki kyakola mu katale muno, okusobola okuba nga tukuuma obutebenkevu n'okumanya abasuubuzi baffe n'ebibaluma. Tukyalinawo emidaala egitaliiko bantu era nga tukyasaba abantu bayingira akatale kajjule. Tuyinamu emidaala nga 87 abagiriko tukyali mu nteeseganya nabo, kubanga engeri gye bayingiramu bayinawo obuntu obutonotono bwe tulina okusolovinga. Your Excellency, emidaala egitaliiko bantu egimu abantu twabategeezezza ng'etteeka bwe ligamba, tubawadde ennaku 9 bwe baba tebalikozesa tuwa abantu abalala abeetaavu abali already okuyingira mu katale kuno. Tukwebaza nnyo initiative eno era bannakampala n'abasuubuzi baffe basanyufu nnyo ku kino kye wakola. Taata sitera kwogera bigambo bingi, kanneebaze KCCA naddala director wange owa Gender Shira Birungi, kubanga akoze omulimu munene nnyo. Kana akatale tekaali kangu naye akakozeemu omulimu. Kanneebaze omukulu Kitatta bwe twayingiza wano abantu ekiro nga tulina abaRCC banne bayingira wano nga tukolagana bulungi nnyo. Ne poliisi yaliwo naye tetwafulumya ssasi nga tubajja wali ku roundabout ne bajja wano mpolampola buli muntu n'akwata omudaala gwe. Weewaawo tewabulamu birumira naye nga omulimu twagukola bulungi nnyo, era neebaza director wange wa Gender, omuwala omuto oyo akoze nnyo. Your Excellency, Kampala gye tuli tukwagala, obulumira butono nnyo bwe twagala okutuulamu naawe. Maama Kurani mwansabye tujje tukusinkaneko ne Ajat Sara Kanyike ne ttiimu ye bajje bakulabeko, tujje tukunnyonnyole we tutuuse. Kano akatabo kano kalimu buli kimu, naye tujja kujja tukunnyonnyole tusaba ku appointment. Maama, I am happy to be here with Mama to meet you. His Excellency musanyufu nnyo okubeera wano ne maama. And we are here to compare notes with you. Tuli wano
okwekenneenya ebigenda mu maaso nammwe. The message of the NRM is work. Era obubaka bwa NRM kukola. Work in order to create wealth either as an owner or as a worker. Okukola obugagga nga omukozesa oba ng'omukozi. What we don't accept is idleness. Kye tutajja kukkiriza bwe bwakireereesi. You are neither an owner of some wealth nor are you a worker. Ku mukozi oba ku mukozesa. And I have told you that the forms of wealth which are known to you are 3. Era nze mbagamba nti ebyobugagga biri mu mitendera 3. Ebiti. Biri mu biti 3. So I'm very happy to see that here you are main in one type, service delivery. President musanyufu nnyo okulaba nga mwabali wano muleeta mukola ebika ebyo ebyobugagga ebisatu. They are doing the number 3, the obuweereza. Mukola obugagga nga muyita mu buweereza empagi ey'okusatu. By selling what is produced by other people. Nga mutunda ebyo ebirimiddwa oba ebikoleddwa abantu abalala. Kati wano kati ekizimbe kino gye mukolera kati temulina kwanula. Okwanula kyekigambo ky'Olunyankole kye bakozesa ebintu webyere ebweru enkuba neteera okutonya olina okubiddusa mangu okubiyingiza President abagambye nti kati essaawa zino ab'ebusega temusobola kwanula kubane mu Luganda President gyekiri. Nti kati enkuba ne bwetonya temudduka kujjayo bintu byammwe mubiyingize nti enkuba eneebikuba wabula biri Ssekiwa era tebirina kwonooneka. When I used to find you at the roundabout, when you are there, luli yateranga omukulembeze obasinkana eri ku roundabout nga muli awo we mutundira we mukolera. That one was very insecure. Ekyo kyali nga kifo si kituufu nnyo era nga tekirina bukuumi bumala. I'm not sure how much people would lose by going to Kwanura every time it rains, they run around. I don't know how much loss they were making. President abuuza nti tamanyi oba mwafiirwanga emirundi emeka buli enkuba lwe yajjanga n'etonya ne mwanula ne muzzaayo ne mwanula yeebuuza mwabeerangawo mutya. So now I like the speech of your spokesperson. I like the speech of your spokesperson. President ayagadde nnyo okwogera kw'omwogezi wammwe w'ekitongole. Because you are saying, yes, we are secure now, but give us a road to bring the customers here nearby. President agamba nti ayagadde ensonga eyo olw'okuba nti mugambye nti kati tuli bulungi tukolera walungi wayonjo naye kati twetaaga oluguudo oluleeta bakasitoma okugula ebintu byaffe. Nga nze wentungamo ebyolugogo okulembeka amazzi mbimanyi bulungi. Kati mungambe nti tuteekerewo olugogo. President abagambye nti nga yava entungamo ebyokulembeka amazzi abimanyi bulungi. Kati mumulagidde abateerewo olugogo mulembeke amazzi. Nti bali abayita ku Northern Bypass tubateekereko olugogo n'abaleeta wano. Abantu abo bonna abayita ku luguudo olwo lwa Northern Bypass
musaba abaterewo olugogo lusobole baleeta mu katale kammwe wano. Ekyo ngenda kukikola, ngenda kuddamu n'aba ekyakyogedde akibawadde. Nedda bandagidde. Pulezidenti mumulagidde abagulire ettaka abamu bwe mulina okgenda. Ettaka eryo yongera okunyonyera eby'ettaka eryo biki ebyo omwogezi tubagulire ettaka eryo. Tweyanziza nnyo Pulezidenti. NRM oye! NRM oye! Pulezidenti abagulidde ettaka eryo, agenda kukwatagana ne Idi babagulire ettaka eryo. Ekisembayo z'ensawo zammwe 3 ebyennyanja, ensawo endala yaki? Ekisembayo ensawo zammwe 3 ze mugambye Pulezidenti, esooka y'ebyennyanja, ne wabaawo eya takisi n'ey'akatale eyo Excellency. Kale buli nsawo ntadde mu miliyoni 10,000. Engalo ez'amaanyi byonna Pulezidenti wabaddewo n'ey'abasiraamu. Abasiraamu? Wabaddewo ensawo ey'abasiraamu Sheekh eyasabye wano. Sheekh ntadde mu miliyoni 5. Abasiraamu nabo babatedde mu miliyoni 5. Webale nnyo Excellency. Kale mwebale nnyo, naye ku luno mulonde bulungi. Pulezidenti abagamba nti ku luno mulonde bulungi nnyo, kubanga eri gye mbadde mpita nsanze abantu bakaaba nti esente za PDM zijja tebaziraba. Nti ez'emyoga zijja tebaziraba. N'okumanya ebizifaako tebabimanyi. Nange ne mbagamba nti Abanyankwale balina olugero olugamba nti eyeetuze tebamukaabira. muwulidde bannaaye, kubanga omuntu bwe yeetugga ye kennyini okaabira waaki? Kubanga mwagenda ne mwetuga ne mulonda ba opposition bali mu parliament bafuna sente zaabwe ez'omusaala, ebyama tebabifaako, tebabanja, tebalondoola. Kati awo tukole tutya? Kubanga ogwange gwakugabula. Era ffe Abaganda b'omu Lukoola tulina enjogera yaffe, bw'okyali Omuganda naakuwa emmere osooka n'oyebaza nannyinimu nti ssebo ogabudde, naye n'oyebaza omukyala ti nnyabo ofumbye. Kati oba mawasa abakazi abasiriiza emmere nkole ntya? Nyinza kujja nga kati bwenzize nensanga ebizise nengezako to solve the problem. Pulezidenti abagamba nti ayinza okujja nga bwazze kati n'agezaako okumalawo ebizibu byammwe. But ffe Abaganda b'omu Lukoola tulina olugero lwaffe olugamba nti omuggo oguli ku muliraano teggobango. Naye b'Abaganda bagamba nti omuggo oguli ku muliraano tegugobango. So weetaaga omuggo ogwawona okumpi. Mwetaaga omuggo ogobesenga omuggo ogwawano okumpi. Ye mubaka wa parliament, omubaka wa parliament owa constituency, omubaka wa parliament owa ku ntebe y'abakyala,
LC5 Mayor Warono gwenda mu mawuli simusinganangako nga Uhuru oyo kati Uhuru abayamba taata abo bonna bawangudde structures nga temujja mutereza bulungi nnyo ne ba candidates ojja bafuna taata okubanga ebyabwe bikola ki NRM juu President Yoweri Executive Director Rubaga oye Busega oye nyini owekitiibwa akulembera abavubuka Chief wa Vibe Honorable Barugahara Executive Director wa Kampala Deputy RCC bonna muyimirire